kivuga w'ebiseera ebyo Jennifer Musisi zigenze okwera saa 2 ez'okumakya ng'enguudo ezimu okumpi ne Kololo ziggaddwa okusobozesa bannakampala abadde bagenda okwetaba mu kivulu kya leero okwetaaya ewatali kutaataaganyizibwa bidduka byonna. Abolisa ab'enjawulo abadde bamaze dda okwekwata emidaala munda mu kisaawe Kololo babadde bamaze dda okutimba emmaali yaabwe nga n'ebweru w'ekisaawe babaddewo abantu ab'enjawulo abaliko bye batunda. Emmotoka eno gy'olaba ebadde wabweru w'ekisaawe ng'eranga ekivulu kino wabula nkanze kwetegereza mugoba waayo ng'agisimbula n'ekika kyayo ekituufu kinnemye okutegeera wabula nga gw'agiraba oyinza okubako wagiraba era n'osobola okuginnyonnyola. Munda mu kisaawe Kololo stage 3 ze zaateereddwawo abategesi okusobozesa abantu ab'enjawulo obutaleegula nsingo zaabwe okwekennenya n'okunyumirwa ebigenda mu maaso. Olw'ensonga nti bannakibuga babadde n'ennyunta nnene ku kivulu kino ekibadde kimaze ebbanga nga tekitegekebwa, bangi abakyeyiyeemu batutegeezezza nti kino bulijjo kye balindirira okulaga abantu omubiri gwe bakoze mu kiseera kino. Uniting up and Uganda, celebrating this kind of a thing. I'm also here to experience the Kampala culture and how Kampala people normally have fun. It's a carnival, right? Yeah, so I'm here to enjoy myself. Ekirungi tumaze ne performing anga we twabadde twagadde. Olw'ensonga nti ekivulu kino kibadde nga mwoleso abantu boolesezza buli kimu kye baagala okulaga bannaabwe oboolyawo okwongera okubasikiriza n'okubamanyisa ebintu eby'enjawulo ebikwata ku buwangwa n'ennono zaabwe. Ojja tambula mu festival muno monna kyemmanyi mwenna mutambudde naye musanze ffe aboolesezza Obuganda ffe tetujjidde mu ngoye endala zonna lwa Buganda ne Uganda awamu. Ku ssaawa 6 ez'omutuntu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Ssenkulu w'ekitongole ki KCCA Sharifa Buzeki ne Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda basimbudde okuva ku kitebe kya KCCA okwolekera Kololo era basoose kulambula ku boolesa ab'enjawulo. Bangi ku bannakibuga abasobodde okwetaba mu kivulu kino betwogeddeko nabo batuwadde endowooza zaabwe ku kuddizibwawo kw'ekivulu kino. Ffe nga ffe aba Centenary Bank ffe tetulemwa kubeera n'abantu baffe aba bulijjo kubanga Kampala ye yaffe, banka yaffe ye yammwe era ne mu festival eddako ate tugenda kwongeramu amaanyi. Nga bannakampala ebiseera ebisinga baagala nnyo okusanyukako naye ng'omukisa ogwo tebaguyina okutugattira awamu. Tulabye nga Idi waali, minisita waali. Nze ndowooza kino kye baakoze otugatta ffenna abafumba ebyokulya wamu tekyabadde kituufu. Bandi allocatinze groups mu bifo eby'enjawulo. Ssenkulu w'ekitongole ki KCCA Sharifa Buzeki mu kwogera kwe asuubiza bannakampala nti bakwongera okuteeka. Okay, twagala kuba kulisayo bannaye mukuliko eyo mu festival abaagitegedde abataagitegedde puliranga vibe yabuzeemu. Oba abantu enkuba yabalemesezza. Omudigizi omulaba. Taliiko ebyo. Kino ekintu ky'okuggalambako naye nga ffenna twolekera Kololo. Ekisooka emyoleso ng'ovudde kuba n'aboolesa njolesa ki. Festival ya Luli yalinga ekisooka ky'osooka okulambulaza stage. Nga bakugamba waliwo stage yalinga okuleirwe nga waliwo stage. National Theatre nga waliwo stage awo. Awo nga ku Kyamutawazi waliwo stage lano za telefone na butwalina eyaffe awo. Kakati nga munyumirwa oba okyali ku National Theatre onyumirwa abakali kibagamba kati ate ekiri kuleirwe wansi kyakutte bebekulu ali ku stage ate ne mudduka eno ne mugenda eno kati mugenda okumalako nga ekibuga buli omu azunga buzunzi naye ndowooza nti ekyokuba ne venue emu Kololo abantu kye batayagala nti okuzunga wali kwalinga kungi nga buli omu omusanga alina waagenze then kakati bilala bisobola okuba ekiranze kinalowoozezza ekiyinza n'okubangira kyasseemu era ku vibe n'abantu okubeera abatono ebiseera luli nga bagitegeka nga abaana bali mu holiday naye kati bagitegese nga abaana bali ku masomero ate nga bebasinga ekyokuba ekyo nakyo kyakuli nnyo bayirawe waliwo omuzadde atandyagadde kujjayo naye n'agamba waikantwale abaana bakole ki banyumirwemu nomufunawo nemugamba nti kati era Kololo eyo yandibadde ey'abaana era ffenna kati zinadde ŋŋenda Kololo
nawe oli mwana fikana twali tugenda twali tulibe kolola bakuita waka nolowozo oli mwana sima ebinyobyo yagala kugira naye kakati sima barenwe ekisinga obukulu festival yakoze eki yakomyewo next time better yes next time better ekomyewo mbwongo bwaffe ekomyewo so emulundi ogudda kwa student kigenda kukoma kuguno omulundi naye ko tuba tuliwa mukata abengome ngando siro bakwata no bateeke no no bali no bateeke no tugemaza nga tuzunga buzunzi naye nga kale ayo ngonyumya biyitirivu naye nga twagala kubabuuza ku basibo ni manyabo mugamba mutya mwasuze mutya mukulikeeyo mu weekend bye mwasobodde okukolako over the weekend twagala kubanga tetubasutubebaliza ku mukama katonda okubanga mwabikoze byaganye obonno bwe bulamu toddaawo ne weebaka ne weevulungula n'okaaba bakubbira ddala nga kakati olunaku olw'ejjo sente z'osondedde okumala emyezi 3 abadde ng'akusuubiza okuwa ddiru yakubbye kakati ozibiriramu bw'oti ogezaako kukikubaganyamu okukikkiriza oba kituufu ng'ekyamazima wabbiddwa but life moves on so twagala okubanga tubaniriza ku makya amalala program bagita sumulula etandika saa zibeera mpaka saa 3 ezabuli ku makya Monday mpaka Friday TV oli ku BBS telefayina wano we tubeera twagala okubanga tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olwaleero gamba utya sina tabu njagala kusanyukirako oyo ngoyayingira omwaka nga mubi bukyanga gutandika gufuukidde ekizibu naye nga wafunyeyo kugulira wafunye olubuto obanga wafunye olubuto obanga okusoma kwawedde wa graduate nze oba wafunye ka engagement wafunye obufumbo banaye tukusanyukirako naawe atanaba nga anoonya ngeri gyagamba yalufunye nti lujje naye nga tonnafuna bigambo birungi achievement nanti anti nedda kati oli aba yalufunye kati nze ndi kuba achieve ono oli yalufunye onoonya ngeri gy'omutandika muli nga yali excited nogane oba sitali kati mbutandikirewa so mu mbeera eyo twongera okubeera nga tukusanyukirako naawe ate naawe okubeera nga ofuna eggulire eddungi essaawa yonna ebintu bikyuka good morning kale tabula party services bateeka ssente mu show eno twagala panga tukusaba okubanga atubanonyake namwe abaesimu ku screen yako ebeerako obakubirako ne mwogerezeganya ne mulaba ploti zoyagala okugula ziri side ki bo ne bakubuulira owawe balina ezaabwe naawe ayagala okunoonyeza tusobola okubanga tukunoonyeza kale office zaffe zirina sena ku stage ey'okumasitowa osobola okubanga otunoonyaako okusobola okubanga ate ebisingawo bitegeera kale mu show muno tugaba ssente bannaye tukomyewo abagabe bammwe aba ssente wiike wedde twabwatulira ddala ne wiike eno tukomyewo n'emize gye egimu egy'okugaba ssente essaawa yaffe emyaka eteeka eddakiika 10 zokka kitegeezo kya n'eddakiika 50 beddu okubwatula ofune